Tang Odoi afunye eddirisa mwayagala okupuluka okudduka agamba kyatutegeeza bagenda tuwangula n'enfunye ekyekwaso kubanga yagambye twakoze bulungi strategy zaffe. yes n'omukyala Senninde akulira director wa mobilization ali mu Kawempe ekibalo kyaffe twakibaze. Tugenda kuwangula kalulu ate mwe ne muleeta jati nekola effujjo mu bantu kitegeeza ne bwe tunaawangulwa temumbuuza akuuma mulimu gwe. Kati abadde anoonya engeri gyakivaamu tanaagiraba kubanga basaba ssente nnyingi nnyo kawangula. Twetaaga ssente ez'okuleeta abantu abatali ba Kawempe, twetaaga ssente ez'okugira register, twetaaga ssente ezinaabeerawo nga abakuumaddembe we bali bangi abali mu ngoye eza bulijjo twetaagira ddala abantu nga 8. twetagayo akasente ak'okugabako awo. Yes, ak'okugabamu awo kati konna kaavaayo dda ate otya nalukoola amaanyi galeese togenda kuwangula. Accountability laba poliisi bwekuyamba n'ogamba mbadde ngenda kawangula bamundeetedde obuzibu. yeri abiyita byangu alaba ekiri mu Kawempe kitokota. Kati omupiira gwa NRM teguyingira bokisi refari alyoka agaba penalty. Banza n'okukubira mu center. Andi mu center ate ng'ogaba penalty mu center. N'agibawo wali. Penalty tesobola teri refari aliza kikola ne bwabanga muli wanguze asookera ddala ali mu Guinness Book tasobola. Era agamba akuyitako ono ng'adduka n'agamba muyingire box nammwe. Yingira box nawe ngabe penalty. Ningo obusajja bubalemeseza okuyingira box. Yes. Kati oyagala refari akola atya? Tang Odoi yagala akola atya? Obusajja buli clean kagaba tachi emu ne kayimirira. No tachi emu ne red card ne kulebo gaba. Noje ne kakutoolako nga tekakonyeeko. Tekakonyeeko. Refari n'agamba nti offside ng'omusajja tali offside n'atayomba. Kati refari ne bimutabula nga talina bwagaba red card. Akalulu ke Kawempe kalina ekintu kimu kyokka kikalindiridde. Kulangirira na lukoola. Kale tukwaniriza nnyo wonna w'osinzira okutulaba weebale nnyo balidde ddala. Eno yemboozi mu UG ate wamu ne trendi kwe tusinzira okuba nga tukuweereza. Weebale nnyo okutugoberera wonna w'osinzira okutugoberera. Agange nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne Council Tegusuulwa Innocent. Musajja munnamawulire, musajja munnabyabufuzi, musajja musomesa, ensonga zonna zikwasaganya bulungi nnyo ate bulijira kyendekayo. Sebo li musajja munabyamizannyo. Okuba nabyumuza mbuumuza n'ebyemizannyo bye bya making. Yes. Mbadde ngenda kukosa ekigambo kitembe kutomanyi bw'okola translation. Era osite bivaayo mbadde ngenda ekigambo ky'oluzungu kiri bye bya making. Mu Luganda byakukola. Byankola. Kale oluusi bw'okola direct translation. Ebintu oluusi oyinza obutajjayo bulungi. Naye nafuuka kindi sports. Bino birala bijja mu luvannyuma. Kanso nsanyusa okukulaba. Nange bwetyo sewa. Bitambula biti eyo. Si bibi tuli mu Kawempe. Tununya kalulu. Yes. Lero ennaku z'omwezi 6 kaluka ennaku z'omwezi 13. Ennaku z'omwezi 13. Yes sewa. By the way nalabyeko awo Tang Odoi. Anga si musanyufu n'akatono ku byakolebwa e Kawempe eri ab'ebyokwerinda. Tang Odoi ono musajja akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM. Yabadde ku mukutu ogumu gwa TV ngalaga si musanyufu n'agamba nti otuuka otya okuleeta yakisa kingeri ya butujju. Ne batandika nti noleeta abantu ku candidate ngagamba Nalukoola eyakkirizibwa akakiiko k'ebyokulonda okwesimbawo ali mu mateeka gwe noleeta abatujju bakole bye bakola mu maaso ga kamera era ng'akyewunyanaga nti abantu beetaaga okukolebwako naye ng'ayogera bino oba oli awo tebatera kusangikasangika musajja muna NRM simanyi Tang Odoi ono oba ebimukwatako oba obimanyi era kakasa okuba nti nno ozze omugoberera because ensonga zonna ogeza kuzigoberera ng'owamawulire naye ngalaga nti si musanyufu n'akatono era nalabyeko amaloboozi gamu nga gagamba nti Tang Odoi anaasigaza akalimu mu NRM okusinzira ku njogera because tebamanyidde nnyo bantu kusadde NRM kuvaayo
baako ne bikyeboogera nga omukulu Tang Odoi bwe yakoze statement eyo ng'avumirira ekyakoleddwa Kawempe. Okay. One, Tang Odoi simanyi nnyo nenja mwogerako ebitono bye mmanyi. Omanyi mu public forum. Now Tang Odoi yali professor w'e Makerere. Okumala akaseera kawanvu. Nga be baliisa Mwami Museveni akakanja. Yes. Era nga yabeere Makerere awo n'agamba nti Mwami Museveni agaba atya afuuka atya vice chancellor. Kubanga wano tuli bayivu n'ebirala. Era nga yakunga ba professor b'e Makerere ne ba lecturer okwegugunga. Tang Odoi foot soldier. Foot soldier wedde emirimu. Tang Odoi foot soldier. Yali foot soldier w'e Makerere University okumala emyaka bingi. Nga musajja wakacyankalana. Nga yasibawo gate n'okukuma omuliro mu ba lecturer b'e Makerere. Nga babasasula sente ntono nga bwe baluddewo basasula. Nga yakipikamu omuliro. Nga yakipikamu omuliro. Ng'era yakikulira. Ng'era yalumiriza Nrm okubba akalulu. Ovanga ku sente. Nga yakera ku makinaga nti Nrm akalulu mukabba okufaako obufi. Bubbi era mutusasule sente zaffe mukole otya Tang Odoi nga yateekawo embeera yonna. Yali foot soldier w'e Makerere awo University. Kati gye byaggwera nga bamuwadde omulimu yakulira akakiiko k'ebyaki k'ebyokulonda mu Nrm. Ssemujjuŋŋanda Honorable ow'ekira yamwogerako n'agamba nti abala bonna mbasonyiwa naye gwe Tang Odoi sobola kusonyiwa. Ku lwaki? Oyina layisinsi ekugaana okubeera omusiru. Alina layisinsi emugaana okubeera omusiru eriwa. Oli professor mulamba. Ye layisinsi. Professor obeera ne layisinsi ekugaanira ddala obuteesembereza, obuteefaananyiriza, obuteefuula nakwerimbika mu busiru. Ng'oli professor. Era professor okubeera omusiru musango. Musango. Professor okubeera omusiru guba musango guba musango gwennyini ogwedde emirimu. Ssemujjuŋŋanda bwe yamugamba nti abala bonna nnyinza obbasonyiwa naye gwe Tang Odoi sobola kubanga ekituufu okimanyi ne osasulwa kwesiruwaza. Ebyo agenda okubimugamba ng'avudde Makerere nga yeesoze Nrm okubeera chairman w'akakiiko k'ebyokulonda. Nga yakalimu. Teri kalulu kabeeramu kubba wano nga kalulu kamyufu k'e Nrm. Ke kasinga okubeeramu okubba akamyufu k'e Nrm. N'obuvuyo. N'obuvuyo. Era Tang Odoi yayingirawo n'alangirira gw'ayagadde n'atambula n'addayo e Kampala. Bonna yabalangirira. Ava Buvyeri n'alangirira nti ono bwe tugenze naye. Nadamu n'agirinnya Mpenkoni. N'akomawo e Kampala. Now, Tang Odoi aleme tuzanyisa kye bayita reverse psychology. Reverse psychology etegeeza atya? Tang Odoi akuuma mulimu gwe. Agukuuma ate nga bano abakola ebikolwa bino byavumiridde nga tukusuubira okuba nti bakama be be babiri emabega. Babiri mabega. Era akimanyi. Era yagambye n'okugamba nti oyo akulira poliisi. Bamuvunaane bamunoonyerezeeko. Olw'ebikola ebyakolebwa nga NUP ng'erukira e Kawempe. Tang Odoi afunye eddirisa mwayagala okupuluka. Okudduka. Agamba kyatutegeeza bagenda tuwangula n'enfunye ekyekwaso. Kubanga yagambye twakoze bulungi strategy zaffe. Yes. N'omukyala Senninde akulira director wa mobilization ali mu Kawempe. Ekibalo kyaffe twakibaze. Tugenda kuwangula kalulu. Ate mwe ne muleeta jati neekole fujjo mu bantu. Kitegeeza ne bwe tunaawangulwa temumbuuza. Akuuma mulimu gwe. Kati abadde anoonya engeri gy'akivaamu tanaagiraba. Kubanga basaba ssente nnyingi nnyo kawangula. Twetaaga ssente ez'okuleeta abantu abatali ba Kawempe. Twetaaga ssente ez'okugira register. Twetaaga ssente ezinaabeerawo nga abakuumaddembe we bali bangi. Abali mu ngoye eza bulijjo twetaagira ddala abantu nga 8
twetagayo akasente ak'okugabako awo. Yes, ak'okugabamu awo kati konna kaavaayo dda ate otya nalukoola amaanyi galeese togenda kuwangula. Accountability. Laba poliisi bwekuyamba n'ogamba ha mbadde ngenda kawangula bamundeetedde obuzibu. Apreparinga mukama we akimanye ne advance nti bagenda kuwangulwa akalulu. Akola damage control yeri abiyita byangu alaba ekiri mu kawempe kitokota. Yali abiyita byangu. Yali abiyita byangu kubanga n'okubba kuyina we kukoma. Yes. Omubbi kizibu nnyo okujja okubba mu ngeri y'effujjo. Era naye alinda ne buwungeeramu. Najja mpola ng'asotya bw'amagaamaga. Ne refari agaba penalty ey'amancoolo alinda ne muyingira bokisi. Kati omupiira gwa NRM teguyingira bokisi refari alyoka agaba penalty. Banza n'okukubira mu center. Andi mu center ate ng'ogaba penalty mu center. N'agibawa wali. Penalty tesobola teri refari ayiza kikola ne bw'aba nga muli wanguze asookera ddala ali mu Guinness Book tasobola. Era agamba akuyitako ono ng'adduka n'agamba muyingire bokisi nammwe. Yingira bokisi nawe ngabe penalty. Ninga obusajja bubalemeseza okuyingira bokisi. Yes. Kati oyagala refari akola atya? Tang Odoi yagala akola atya? Tang Odoi talina musango akola atya? Kubanga gwe refari yakugamba nyambaako weesonse nga be penalty manya nga be oba red card. Kati ate gwe obusajja buli clean kagaba taakyemu ne kayimirira. Nono taakyemu ne red card neekulema okugaba. Nojja ne kakutoolako nga tekakonyeeko. Tekakonyeeko. Refari n'agamba nti offside ng'omusajja tali offside n'atayomba. Kati refari ne bimutabula nga talina bwagaba red card. Talina bwagaba penalty. Akalulu k'ekawempe kalina ekintu kimu kyokka kikalindiridde. Kulangirira na lukoola. Kikyokka ekirinze. Kumulangirira na lukoola. Ate naffe twagala ku luno na lukoola bamulangirireko mu ngeri etegeerekeka nga gye balangirira abalala. Etya babenga bakabalako obululu 60% bagambe nti obusigaddewo ne bwaba tabufunye alangiriddwa enduutu evuge. Nga bwe bakikola wa? Nga bakikola wano. Tokimanyi bakikola bagenda okikola mu January toliyo tobaddeewo. Anti obwe Kampala tebabubala. Babala obwajumanyi, obwekoboko, obwembaale, obwendo, obwe Kampala bugenda okutuuka nti wadde obwe Kampala tebunnatuuka. Tebulina kinene kya nnyo kye bunaagattako. Sajja tumulangiridde. Gw'omanyi akalulu we bakabalira. Ennamboole wali batera okukabalira. Obeera tale center. Ennamboole omanyiwo? Manyiwo bulungi nnyo ku kisero ky'omupiira. Ate ekireka? Ekireka mmanyiwo. Nnamboole ali mu kitundu kyawo. Si bweyogerere? Ali mu bweyogerere. Bwe ndaba bweyogerera awo. Kati abasajja bakuba akalulu wano. Ne kakubibwa. Olunaku ne lukya ne buziba. Ng'obulu bwa Jumani n'obw'ekisolo ne bw'ekotido butuuse ennamboole. Obwo obweyogerero nga tebunnatuuka. Ovanga kalulu muntu wange. Ovanga kalulu. Nga tebunnaba kutuuka. Teri. Nobwe Kampala tena emupibo mukaaga 10. Muba mulondedde wano. Nga Nambole wali tale center mulengerawo waawali. Bw'okoola mutakuulira. Naye ng'oba mutebonnaba kutuuka. Tebuddatuuka. Ng'obweggulu butuuse. Obweggulu we buli tayali n'obwajumanyi. Kihuula. Koboko bwonna we buli. Oba bubugira mu ngeri ya science ku simu. Ay. Kana akalulu kyova baka protest vote. Abasajja basoma akalulu awo okuva ku ssaawa 2 awo. Ezekiro. Wano wonna tuvaawo bulungi. Yes. Ku galaje ewa Mandeevu. Endulunga zira ya walala.
kakati kye tulina okukola akalulu kaba bwe kati ku galaje wa Mandeevu Nup 338 Nrm 17 kati wolondodde n'owaga kati mu Kayembe 415 Nup Nrm 32 endulu ne ziraya neraga Serengeta wa mama Nakandi Nup 555 Nrm kati awo nolyoka ofuna amasimu atagavaawo emasaka kiri kitya ati wano munyende kibaddewo kyetumukoze na wano wekitumukoze endulu nevuga nti waneeno wafunyisawo kamwaka Nrm naye kamwadde bali mu kumunoonya beebuuzaani oyo Nup yafunyeewo kasanvu kati mukuba enduulu kumpi baleeta VAR omanyi kati omupiira ogwatuuka tosooka kujjaganya paka VAR ng'emaze okusoma bw'omala okuba akatimba kola bw'oti osooka oswamye wano muli bukujjaganya naye bali abasajja bagenda mu VAR VAR egenda okujja mwafunyeyo akasanvu gabaga mulinawo 23 23 bwe mulinawo VAR ebwegamba obulu bwa Uganda babalaba VAR tebabala buyingidde katimba kati opposition obuzibu tulina tubala bwa katimba kanywedde ti omusajja omupiira leefu kyekyo tutula mu bisoma VAR ng'omupiira agukubye bulungi mu katimba takuumye nti alindako ogenda okulaba nga atandisa okujja bwati ng'akutte ku kutu bwati mbwawuliriza mukadde omusemberi agagamba mweyongereyo nga mukamba muzibu mugenda okugamba ti mukulu goal evudde mu center ate kakati gwogamba mbusimanyi tugira tulindako olina bwogenda okuwuliriza goal enywedde ogiraba ogenda okulaba nga akasajja kafubutuka kagenda ku vidiyo kati ku vidiyo kava ku vidiyo katambulamu ebigere 3 kakoma waira vidiyo kuno kakoma kamaliridde omanyi akakodyo kakagiramu labayo omuwanguzi yono ne mugamba akasajja batukakolera eki akasajja kakati ku luno protest vote kitegeeza teri VAR twagala goal fenna gye tulabye sikuddira busajja bwo buli eri mu kasenge bo ne bugamba mbu bwe bubala goal protest vote etegeeza kati kye tutegeeza protest vote etegeeza tetwagala VAR gw'ogamba obusajja bwo bwekwese bubale goal bwe tutalaba mbwenywedde oba tenywedde protest vote tutegeeza twagala goal fenna gye tulabye n'amaaso gaffe nalabako awo nawulira mu Premier League esoono gwe tulimu eyayita waliwo okubaganya ebirowoozo nga bagamba nti VAR tugijjewo oba nedda ntegerekesa bulungi kyaliwo nga bamu bagamba nti tugirekewo etuyamba nga bala bagamba nti eveewo kati samanya gyekyagwera naye yasigalawo ekyaliwo kakati bano bannanyini kugikozesa bo bajagala bamugenda kikola muti okugijjawo fanti golo kasitenywa ng'embuto evuga ng'enduulu evuga nga tuyingira mu kisaawe ng'ekisaawe mukiyingira golo kasitenywa teri byakulinda VAR enywedde fenna tugirabye musajja yakubye waya kuva mu center ekutta akatimba ate lwaki ogikeberera eri mu kasenge olwaki ogikeberera mu kasenge ani atagirabye ng'enywa buli omu agirabye mu mupiira omusajja agukubye kuva wali kumpi na mu center ne guyingira akatimba byabaka marefali bala goolo teri byagamba mbu ate ogenda kuwuliriza ku ssimu bala goolo kyangu nnyo kye bayita protest vote ffe tetukkiriza mu VAR twagala goolo eŋŋanda yennyini gye tulabye n'amaaso gaffe Tang Odoi akuli akakiiko k'ebyokulonda mu Nrm abantu baavuddeyo ne bagamba nti oba oli awo ku luno
yomu mwaba abangi abaawukanyeeko ne banna NRM abalala n'abakungu abamu bali mu gavumenti nga bagamba nti oba oli awo ku luno ddala kyasusse naye okulaba nti waliwo ekitatambudde bulungi. Tewali kyasusse nga bwe nagambye akuuma mulimu naye abimanyi nga ye atati bateka kuba mu briefinga ne bamugamba ekigenda okubeerayo kyonna ebizanya bagimanyi. Tugenda ku speaker wa parliament omumyuka wa speaker wa parliament yavuddeyo n'agamba nti ebyo ebikola ebyakoleddwa ebyo bibi nnyo nnyo era n'agamba nti n'oyo eyakuba ow'amawulire ga nti ekifaananyi ekirwa kye yakola tayagala ggwanga lino era nga naye yeewuunya ebikolwa by'okkuba abantu mu ngeri bw'etyo. Naye musajja muna NRM ate ya speaker wa parliament kati waliwo ebikusukkako ng'oteekeddwa kuvumirira naawe ne bikusobera kubanga ebisinga abamu tebabeera mu pulaani ninga naakola atya bw'otunulya ekyabaddewo natunyamu nambawulire gwe baakuba olina ojuzi owa-NTV gwe badde baagala okuggyako kamera bagamba mbu aggyemu ebifaananyi namulaba awo abasajja abakutte ebigomera wala 10 musajja wattu nga agudde wansi alaajana ninga bongera kusamba nakumukolako bikolobero bantu 10 omuntu omu talina muntu talina ki munnamawulire agudde ku ttaka bongera kusamba. Yes. Waliwo n'omukyala agudde wansi bongera kusamba. Kati waliwo ebikolwa nga si byangu bya kudifendinga ne bw'obeera ki nga si byangu bya kudifendinga era nga ffenna tulina obivumirira kubanga enkya bagenda kukola ku ggwe. N'olwekyo ebigambo bya Thomas Tayebwa nti waliwo ekituuka ekiseera de oli wa NRM anti Tayebwa ye advantage gy'alina yali abaddeko mu opposition emboko n'ekaaba agimanyi bulungi ye yali wa opposition yali wa FDC kati ye amanyi bulungi kitegeeza nenga ebikolwa byonna ebikolebwa bya kitujju. Waliwo wa polisi gwe ndalabye teyabadde ne wajja ati yamazeeko pulaani omanyi wa polisi okuba nti bazingiza omusajja abasajja 10 bazingiza omusajja omu atalina mundu atalina ki oli wa polisi n'afubutuka eri wala najja emisinde n'alyoka amuwuula guno omuggo n'amuwuula guno nenga mani wa polisi obusungu abugyewa okufubutuka okuva eri n'okufuna ono gwe batayizza kubanga ndi mukanyologano oyinza okugamba nti omusajja naye akusimbye olukokola n'onyiiga nawe oba nozza naye ng'oli ali mu birala nnyo wa polisi n'afubutuka n'alaba nga bakutte najja n'awuula omuggo nga yawulira alabika aludde okkuba nebeerayo akatambi nga yawulira aludde okkuba aye kakati baddange abantu natunulidde omuvubuka poliisi ng'erina pepper spray ng'emufuuyira omusajja mu face bano bakuba engwala ono bwakuba ekikonde n'agwa wansi ne bapounsinga ng'ali ku ttaka naye ng'ono afuuyira spray pepper spray ono amukuba ono akuba kikonde bantu 10 ku muntu omu naye bapoliisi abo batendeka bulungi kubanga kyendaba babatendeka ekyo nti one on one oba wa polisi oyo ayinza okuyitawo siraba bulungi kubanga bapoliisi baba 10 omuntu omu n'abatagaza nalabakawo omuvubuka katambi awo nendoza byemabegako naye nalabye abaana bakazizza waliwo abavubuka baalinga 2 abasikale baalinga mu 5 naye kwaleka kavubuka kamaka ettabu kati bakakwata kagenda katabula omukono awo ne kakuba ono n'agwa ne kakuba oli ne bagala okukatayizaawo omusikale omu n'akawamu jabu awo emu nako ne kamuleetera kati omu nakakwata essaati kati mukakwata essaati ne kagira kati ne kagita ofisa yasigaza saati ne kasaako emisinde kati ninga ebikolebwa ekawepese birungi tubivumirira lwakuba ku luno poliisi yawonyeemu ekifaananyi kyayo kyalabikiddwe nti jati bwe yazze kati poliisi nebanga efunamu obuweerero okuggyako abapoliisi abatono oyo gwe twalabye yaleese embooka akube ne wano center stage eri ku jati okusinga Uganda police nga tumaliriza ku Tang Odoi
kubanga wano ogambye nti asigaza mulimu akuuma mulimu naye anaagusigaza kubanga oba olyawo yayogedde bakama be abantu abasinga bebalowooza nti tebakkiririzaamu agenda gusigaza kuba byayogera bamanyi tabitegeeza bamanyi nti naye anoonya akalulu ayagala public efune sympathy nti Nrm tebimanyi ani kakati poliisi eyalemeseza akalulu ke Nrm ng'ekuba ab'opposition baagala obukyayi babuteeke ku poliisi era balowooze nti gavumenti tekirinamu mukono mukuba embooko kyekyokka omulimu agenda gusigaza tewanabeera nsonga zonna akyasambye bulungi ku saidi yaabwe kuba juzi baamubuuza yagamba nti 2026 tuleeta mwa Museveni President Museveni gwe tuleeta 2020 tava ku main Ssemujjungana n'amugamba nti ne profesa gwakulira ebyokulonda era banaagamba nti kati olwaleero ekifo ky'obwa president flag bearer ensonga ezo zikwata ku ggwe kati bw'omala okugamba nti gwe mukumyewo 2026 we neebeerayo omulala ow'e Nrm n'ajja nti ayagala foomu kumwesimbako n'asobola okugimuwa onoomuwa foomu bw'atyo bingamba ze nkugambye waali leero n'enkya nti nedda kyetugambye wali leero n'enkya tavaawo 2026 yaliko nti nedda kisi kyetugambye bwe neevaayo omulala ow'e Nrm n'agamba nange njagala kukiikirira Nrm nkwate bendera nkimye foomu onoozimuwa tetukola bwe tutyo nze kugambye fwe tuli kanagamba kakati omuntu ali biased kutuuka ku ekyo nga waggalawo n'oluggi tokyakiriza n'obuli muntu ajjayo foomu tokyakiriza otegeeza ki mbwa nti ffe tulina omuzanyi waffe tetukyusaamu amateeka g'e Nrm bwe gagamba si bwe gagamba okuvuganya oyo atwale kaadi kwegamba embeera bwetyo bweyimiridde si byangu nnyo n'akatono naye nga katwesabire lwakuba nti ate waliwo issue endala gye nalabyawo kuba nti nno abajja ate ebitongole by'enjawulo bibeegaana nalabakawo mu palamenti awo omwami yaani yagala ku lwa gavumenti n'agamba nti ffe jati ebikolwa ebyo byakoleddwa ffe nga gavumenti tetubiri mabega tetubitegeera bulungi era n'asaba omukulu Felix Kulaije okujja okunnyonnyola ku ebyo n'ebirala bifaanako bwe bityo nalabyeko awo omukyala na General Nalweyiso yavuddeyo n'agamba nti nno iffe abajjati tubamanyi bulungi nnyo era bali wansi wa UPDF era okukola emirimu gyabwe byonna byebakola tubimanyi bulungi nnyo kyokka ate Felix Kulaije ye tali nnyo kiriya okubeera kiriya kwe kubanga bwalaba nti Nalusu yavuddeyo n'agamba nti ffe abo tubamanyi era n'emirimu gyabwe tugimanyi bakola nabyo ebyokwerinda wamu naffe tubategeera naye ate ye Felix Kulaije tanaba kubeera mulambulukufu n'abalaba mubazze bagamba nti jati tubategeera ekituufu kyekiriwa teri kituufu ku jati bonna bebamu boogereza nnimi za njawulo omanyi Mayanja waliwo ekisajja kyajja ku kyalo ng'ekyalo ekyo kirinamu engeri y'ebibirabira nekigamba ngula buli nkima gye munguzza wano njigula mutwalo nga namu kiinako ejaawo obutimba abasajja ne baleeta enkima naye nga nkima ntono nga kizikuŋŋaanyizaawo enkima ne bagamba mutwalo buli aleeta enkima mutwalo baleeta ntono nti twala eri andi gotwala ku ttale afubutuke n'enkima ku mutwalo nekigamba mugambye mutya kale kati buli aleeta enkima mitwalo 5 ebagamba awo nno oyogedde neera nga saabika nankima ku ttale lwa mitwalo 5 ne baleetayo entonotono nekigisolooza enkima zaakyo nga 10 awo nga kiteekaawo kiziwa amenvu kati ekisajja nekigamba mulabika muli bulagayaavu mbagambye njagala nkima buli nkima mitwalo 10 agavubuka ne googeramu jjiya ne gayingira ettale ngaleeta enkima kati bagenda okulaba ekisajja kigula enkima ku ttale nga kisasula bulungi nnyo 10 kasoleta ekiba nga kikwasa oba nto oba nkulu kikuwa mitwalo 10 nga kyazimba waawo akatimba ak'omutawaana nekiteekamo jjiya nekigamba kakati buli aleeta enkima mitwalo aga nga kiraba bakendedde aga abantu bafiira ku nkima
tukolagana bulungi bantu bafiira ku nkima kati kyayina omumyuka waakyo assistant ekisajja nekigamba mbu kyo kigenze kukima sente mu Amerika kikomawo lwakutaano olujja jukira kyazigulanga mitwalo aga 2 kati kisoloza enkima nga nnyingi zonna bazisibidde kati kino deputy gwe yalekawo n'agamba naye musajja oyo mubi nnyo musajja oyo nanga ansasula bubi naye ate ku nkima azigula okamala ate mwe muli bakukyalo nkima meka yazigulako meka mitwalo 2 n'agamba kikulu za mpuliriramu halo kikubira kino kideputy kikubira oli mugagga ozigula nkaaga nekigamba aha mugagga nva kwogera yagambye kati azigula nkaaga temwazitunda 2 ne kati kye tuba tukola bifo ky'okuddayo ku ttale mugule zino 45 omugagga bwanejja yabagula enkaaga abantu balwanira enkima zigula ku mitwalo 45 kideputy nekizibaguza bonna 45 omugagga ajja azigule ku nkaaga kwolwo lwennyini ekiro kya assistant nakyo nekidduka ku kyalo tebaddangamu balaba tebaddangamu kulaba mugagga ne assistant bonna tebaddangamu balaba ku lwaki omugagga teyadda kubanga yabagamba ngenze naye nkomawo anti kati enkima ezimu yazibagulako ku mutwalo endala yazibagulako ku 5 endala yazibagulako ku 2 ate yazibaguza 45 n'abalekera enkima ne basira nazo kibuga kino kyasisira nakiri bali mu mupango bebamu naawe bebamu sajja ne basirana n'enkima nga nesente bazitutte enkima tebagenda zirya ne bawulyako simanyi bazitwala eyo Kongo kuzirya abe Kongo ne bagamba tuyina ezitumala tebazirunde twala 45 naye nga kiziguzeeko abasinga kyabagulako 2 kati gwe ayasinga okiseera agaali aga buli muli kimulyako 25 nekyetambulira ensi bwebeera tulina okwewala abasajja bagezigezi singa kati kambuuze tobangako mu kibuga ng'otambula akawungeezi mu sport singa ku biwologomaawo ku ssaawa ya Queen mu Kampala bw'olaba abantu 2 3 4 babadde batambula obulungi ne baagala ate okwerwanya gw'okola otya neyongerayo bweyongezi babaagala kubba ggwe kati bagamba batyamu tebabitegeera abakulu abo nayogera bino kiki ekibaleetera obutabitegeera beebamu naawe boogera bigambo byabwe baveeko ekibuga bwe kibeera bw'olaba abeerwanya gwe tambula banoonya ggwe mu kibuga bw'olaba kino si kyalo mu kibuga bw'olaba abeerwanya baveeko tambula yitamu bibyo baleke tobeesembereza kubanga ate ennaku zino ndabawo n'obukodyo obulala bwe bakozesa nti ate kakati omubbi amala okusika akasawo ate kenyi nakuba enduulu nga bwadduka yenkola yaabwe kati gwe kyolina okumanya nti awo tebakwatirawo ssimu awo tebajjayo waleti awo tambula oyanguyiriza ng'entambula y'ekiro bw'oba otambula ekiro bwe bati ne bakuteeka mu sumbuusa oba obalaba babanga 10 abasatu ne beesika mu maaso bano ne basigala emabega bano ate ne basala wano woobati ate ne badda eri tukwatagana baba kuteeka mu sumbuusa bafune bakunyigira wakati awo kasita olaba nga bali beesise tukwatagana toyanguwa ate kusanga bali weesikeemu ddeene emabega boodekaabe naye bw'osalawo ogamba nti kanzira bano gye bazze bakanyangu wesanga bali abali mu maaso oba owedde baba bakutadde dda mu sumbuusa bonna beebamu nekyoba omanyi akalulu ke kawempe nalukoola agenda kawangula kagenda kubeera kangi ate nalukoola bagenda mulangirira kanso bagenda mulangirira awo ekawempe bagenda kumulangirira ekawempe awo agenda kulangirirwa gundi bavuddeyo DA eya Mwami Mpuuga
ne bagamba nalabyawo nga bagamba nti essaawa yonna bagenda kulangirira bogo bali emabega ow'ensonga kwabo abali mu kuvuganya. Bamaze ne bakaanya okulondako omu babadde ne babiri. Babadde n'aliwa. Babadde ne Luswa ne Nambi. Nambi yaliwa. Owa Nrm. Kati ng'ogamba bozi bategeeraganye kati bagenda kulondako omu. Tebannabaako na Nambi kale Luswa anyinza okugirako naye kubanga yaliwo mugundi wa mukwano gwabwe gundi Segirinya. Bwe kiri naye Nambi ate Nambi agiramuwa. Babadde ne babiri. Bw'ogamba nti bakaanyizaako omu kati katulinde. Gwe banaagamba abantu yoyo oba Nambi oba Luswa. Babadde ne babiri. Olwo eri aŋŋambye nti nsero kalabika naye waabwe nekiraka si kituufu. Nsereko Moses. Bamuleeta kujja bantu ku mulamwa. Ebintu bino Nsereko byayogera tebikoze ekibiina kya Nup. Mbuki Gwe nga munnamateeka omusomesa era munnabyabufuzi. Ekintu kino kyagenda ayogera nti Nup yalese abantu babiri. Yalese ow'abantu nze ow'abantu nga Nsereko yayogera Moses nti nalukoola ye wa kaadi. Kati ekibiina kyavuddeyo nekitangaza kuba nalabyeko n'abopposition ano bannabyabufuzi abatakkiriziganya na Nup nabo batandise kikozesa omwami Nsereko kyakozesa. Ekibiina kyavuddeyo nekitangaza omuntu okubeera wa Nup ba ne kaadi. Gwe okuba nti oli mukozi w'ekitongole oba ne kaadi y'ekitongole kati alina kaadi y'ekibiina ye nalukoola okuggyako ng'atugamba nti amateeka gasindika abantu babiri aba Nup ne FDC esindike babiri ne Nrm babiri. Etteeka ligamba basindika omuntu omu. Ekyo kimu. Kati bwe tumala okumanya nti basindika omuntu omu ekibiina era yo yafuna kaadi ye kanso nalukoola era kyavuddeyo ekibiina nekifulumya official statement nti ffe tumanyi nalukoola tetulina mulala gwe tumanyi. N'ekisinga okuba ekikulu constitution ya Nup erambika bulungi bwe weetaba mu kamyufu ne kakuba n'ogamba nti ozze ku bwannamunigina oba osiizizza okubeera memba w'ekibiina kya Nup. Ntwala omukisa guno okunnyonnyola nti Nsereko si memba wa Nup. N'obwa memba okubeera obubeezi memba Nsereko si memba wa Nup. Twamuzaalukuka. Si ffe twamuzaalukuka ne constitution ya Nup yazaalukuka Nsereko. Erambika bulungi nti kasita weetabamu nga obadde mu kamyufu oba tokyali memba wa Nup. Okuddamu okubeera memba wa Nup olina okuddamu osabe buto ne kaadi eri eyali ekuweereddwa eba tekyatunulirwa baddemu ne bakufunira kaadi mpya era n'owandiika ebbaluwa nga weetonda ng'onnyonnyola akakiiko ne katuula ne katunulya mu nsonga zo ne kalaba oba kasobola okuzza mu kibiina oba nedda. We twogerera omukulu Nsereko si memba wa Nup. Ne Luswa yennyini ne Luswa lwennyini Luswa si memba wa Nup. Aba siba memba ba Nup. Nedda. Ate bwe mbeera nga mpadde mpagira Luswa oba Moses najja yesimbawo independent nga bunnyonnyodde nti aba amanya etteeka ly'ekibiina automatically okusinza ku mateeka aba avaamu. Kati bwe mbeera nga ate nze ndi munna Nup nga muwagira era nekijja nga ze independent nesika nga insistinga ngamba nti nze yewange gwe mpagira ekyokulabirako omubaka wange Sewanyana ye ali ku Luswa era namulabyeko naawe bamukyaza ku mukutu ogumu gwa TV nagamba yinza nkiwagira gye independent era aga nti yamulinnye mabega. Naawe era ekibonerezo kiba kikukwatira ddala ng'oli kubanga obubbi criminality waliwo abantu ebintu biringa nga bibiri. Waliwo kye bayita abetting waliwo kye bayita aiding munnamasaka kimugondezegondezeemu kagenda kyogerako waliwo kye bayita abetting neyo kye bayita aiding. Yes. Now bintu biri bibiri mu bimpiipi bitegeeza kuyambako. Singa ndi wali ndi mu kumenya nnyumba naye nga wali gwe oli bukulabiriza oba wali yajja
olyoka onkolera sigino nziruke nve ku luggi lwe mbadde mmenya otule wali ebbali weefuule abatana kyokola. Yes. Tukwatagana bulungi. Era waliwo ekirala bakiyita accomplice. Nti kitegeeza naawe wabaddemu mu kikolwa mu lukwe olw'okumenya amateeka. Ne waliwo kye bayita era kwe kujja nga nze ndi mu kumenya kufulu y'abandi dduuka. Waliwo alingiza wali bw'alaba poliisi oba luwajja nkole sayini nziruke. Tukwatagana. Naye ate waliwo n'ono omulala ali wano atalaasi gw'okolera sigino aleeta ennyondo n'aleeta ennyondo ebulamu n'aleeta ennyondo n'okukwatirako nakwatirako. Tukwatagana. Aleese ennyondo aleese asidi mutonyezeemu akuyambako okutuusa kino. Kati oyiye nayina abetting aiding. Tukwatagana. Bonna baba mu kikolwa kyekimu. Nga bannaffe abayisiraamu batugamba. Siri Muyisiraamu naye mukwano gwange Falidi Mpajja atera obiŋŋamba nti bweba obusiraamu omusiraamu talina kunywa mwenge. Ne bw'ogusogola ku kyalo n'osogola omwenge ng'oli musiraamu, ayasombye embidde, ayaleese akagaali, ayalezeeko, obwedda alagirira abantu nti wano muka. Tukwatagana. Obwedda yeetala okuleeta eryato no kulirongoosa mugire musogole. Abo bonna baba benkanankana n'oyo asogola. Obuyisiraamu bwe bugamba mwina ekikolwa kyekimu. Naawe abeera erimbo ayisiza negulabika mukanera aza sinywa naye bw'oba gw'onywa gwe sereegatayo naawe omusango gukwata kyekimu n'oli asogola. Ate bwe mba nga nzize nkusanze oli musiraamu nkubuuzizza wano badde baŋŋambyeko wa mukyala Namwalwa bwe basogolera akenge oba sayidiwa ng'oli musiraamu n'ondagirira n'olagirira. Ngati bw'oyita kutedde naawe nokkirira ojja kusanga wali omuwafu ku nnyumba eya Mwambo ojja kuba otuuse. Mwenna mwe bamu. Naawe aleetereza emboozi ku ssogolero nga bw'oteekamu emboozi ebazzaamu amaanyi nga bwe basogola. Ndi musiraamu mikono gyange bwe basogola bakubye olwali awo. Ozze oleeta emboozi musajja gw'osogola musajja gwe baakuŋŋamba ne jjajjawo yali musogozi lebalaba engeri gy'ogusogolamu. Mwenna mwe bamu. Obwongo budduse. Mbuuza buddukiddewo. Ndi musajja musiraamu. Nkuba endongo eno eya bulijjo si mataali. Nkuba endongo eya bulijjo. Endongo njikubira abatamiivu. Njikubira mu mabbala baŋŋamba jangu tuyimbiremukko wano. N'emeka nagenda naye nze asigala endongo yange njikuba. Mu bimpipi ky'olina okumanya tokkirizibwa kuyambako kuzzamu bantu maanyi, kubajjukiza, kubakubiriza bagende bakola ekintu ekimenya amateeka g'Ekiyisiraamu. Tokkirizibwa. Bahaji bange olwo basigadde bahaji bange. Nyinza obutamanya nnyo kimenya amateeka da kitamenya amateeka. Nekyenzikira Professor Hafiz bye yansomesa mu Islamic law. Tokkirizibwa kuyambako mu ngeri yonna. Omusajja agenda kuggwamu maanyi ozzaamu amaanyi ng'omanyidde ddala kyakola tekikkirizibwa mu Buyisiraamu. Tokkirizibwa. Wenkanira ddala oli akikola. Ne mbulamu bwa bulijjo kati mwawukanirawa. Tewali. Bwe mba kati mutudde muli mwagala kundyamu lukwe. Atalaasa atudde gwe otudde nze ntudde n'abalala bonna batudde. Muli mukundyamu lukwe. Mwagala kunzita. Mwesibiddeyo mu kisenge. Munteeseza. Naye mulimu omulala. Mukyala Nakandi. Tali omu ku mmwe abagenda okunzita. Niye abaleetera kacaayi. Yagamba mbu ekisawo kyonna otaddemu byonna ebikola. Omuguwa otaddemu, ekisawo otaddemu bulungi. Bwe muvaayo akacaayi mujja kasanga. Oyo naye ali kubali. Wadde taliiyo ne ebikolwa bye biyamba
ku bikolwa by'abano okukisobola okubanga batuukiriza kye baagala okukola. Naye bavunaanibwa kyenkanyi bonna be bamu wadde teyabadde ku siini naye omu obadda abali abakola obutaweera okulaba nti ebigendererwa byammwe bituukirira. Abo bonna be bamu. Bannange kale kitegeeza musajja waffe owa luswa naye kiba kimutwaliramu. Luswa kyalina omukisa olwaleero. Omukisa agulina luswa akyasobola okugamba n'akeera ku kitebe n'agamba nange munsonyiwe bye mbadde nkola bibadde tebijja. Waliwo abambuzaabuza. Waliwo abambuzaabuza. Titulina buzibu. Akalulu kavuddemu nsimbe bega wa Nalukoola. Obeera bamubuzaabuza naye akasigalemu. Ne tuba tulina okumukolako emikolo anti. Andi ayinza okujja n'agamba olwo abambuzaabuza naye munsonyiwe munzikirize nsigale mu kalulu nga independent. Naye nabuzaabuza. Kati nawe tumubuuliza nti kati mukulu oyogedde ki? Tubiwulidde ne. Esewo. Soko siriki tukuwadde dakiika 10. Soko sirikiriremu kati weekuŋŋaanye bulungi. Mpola mpola. Otugambe ky'obadde ozze tugamba. Naye nga kyangu nnyo kufuna bufuzi mazzi ga mugga wali mu Lubigi agannyogoga. Nga tukateekamu mwetango kayayaana akanziroziro olujja oluwugulo n'omukalapi nga tubiyenga byonna wamu ne kamyu ne tubiyenga ne tubikunya bulungi ne tukunaaza. Oba tugenze mu balagaza mubiri gwonna tumukuutira ddala agwe atereere ne kamyu. Waliwo kino kyebakuusa mu kyalo eyo baluta luwu n'oluwu olwo niyo yabadde tannayononeka nnyo kwogera nnyo bigambo bisasamaza naki tuyinza obutateekamu luwu kamyu ekamala netumwambulula netumwaniriza mu kibiina. Ne Moses Nserekwera naye kyekimu naye naye gw'otunuulira nogamba bamukumye omukiko basimukubye. Omusajja mulaba mu debate awo ajja n'enveera ze n'entwala aba n'ebintu. Waliwo yambuza negamba nti nejjo from omusajja oyo lwakuba si kyangu kyakwatula nnyo mu kamera naye nga nti omusajja oyo ng'alabika ng'ezimu ezitaliiko okweziri okusiza ebintu by'atambula nabyo n'enkola yaabyo bamubuuza kino addamu kiri ayogera bino ayogera biri nga kweziri ne bamuleeta kutabulatabula kalulu. Tenga ni amuleeta bamuleeta kutabulatabula kalulu. Nsereko ne mutegedde jjo muwendule bannaffe bali be bamuleeta badda atabule focus eve ku nsonga atandika okubanga tugenda ku nsonga ezo. Era kiruma n'okuluma era nga baagala kugira kuba Nalukoola agenda kuwangula naye nga kye baagala okulaga nti Nalukoola wawangudde ne be wawangudde mwabaddemu ne bansereko. Kiruma Nalukoola agenda kuwangula n'owulira bubi nti be yawangudde mulimu ne bansereko. Bamubuuza saba wawangudde ani nawangudde Luswa nawangudde n'empangula gundi ne Moses Nsereko tasobola kubuuka mannya 3-2 nga tannayogerwako mu bali mu kalulu. Tekisoboka. Era buli omu agamba Nalukoola Nsereko suulya boogera ku balala. Era oli agamba nti kano akaluwa kalimu n'Ensereko. Kati eggwanga abantu balyagala abantu baagala eggwanga lyabwe. Munnange bano abala tebaboogerako. Awo tuuse we tuyimiridde awo tuli boogera ku Nalukoola na Nsereko. Nga tumaliriza akakiiko k'ebyokulonda kakyalina amaanyi era bikakola bina kabina mu ttaano olw'ensonga ti bina bikolebwa tulaga kali katalina buyinza. Abantu okukubwa kati nkuziza eri gitwabadde abantu okukubwa na biki byonna nti abantu abamadde balowooza nti akakiiko k'ebikonda kalina sse ogamba nti bannange poliisi temudda mukola fujjo era poliisi n'ekiwuliriza. Sette kagiina wadde n'akatono kalaajenye bambi akakiiko k'ebyokulonda kalaajenye emirundi gyonna ne kagambako badde ne gye bateeseza bo
abakakiiko by'okulonda tebabeerayo tekalina seneemu kalaba bulabi bantu kujja babukokolo kujja kuba bantu nesuubira nti akakiiko by'okulonda kabirimu ebyokuba abantu tekabimanye ne tekalina kyakola tekalina buyinza obwo tekabulina gamba nti poliisi mukole guno temugukola gukuba abantu obuyinza tekabulina kalina kubeera bubeezawo nga keebuzaabuza nti tebalina buyinza era bwe balitabuka bulungi nabo bagenda bayisaamu eggaali tewalabye jati ng'ekutte wa poliisi jeeke tewalabye mu Katonda mu ggulu tewalabye nga jati ekutte owa poliisi jeeke ng'agenda yeewozaako okakasa nkakasiza ddala nkakasiza ddala nesekasi yenna ng'agenda yeewozaako ng'agenda yeewozaako nga bakubyeyinuka ovanga ku nsi eno ng'afaana ebyayogera byonna tebigatta nga tebigatta bambaze jeeke ng'erumye era poliisi yeetegeke poliisi terowooza nti fefeka ne ku poliisi embooko egenda kaaba embooko egenda kabira ku poliisi awo nga bapoliisi bakuba embooko jati nga yegikuba embooko oluganga lisigadde wa ku jati paka agakalu kawedde nze nkubuulira kizimbe kyalidde mu kibuga wakati awo nga vidiyo ku mukutu okwo naye manyize nsoma nnyo ku bukomenti awo nga nti waliwo kizimbe ekikutte wano ku Nabugabo kizimbe ekikutte omuliro bannange ekivubuka ne kibuuza ndi kati jati erirudda waawo okujja okuyamba kati jati ekola ku batujju ate kati ekizimbe mpozi kizimbe nga wadde mulowooza nti kyakumiddwa ku muliro nga kyakumiddwa ku batujju bwe buzibu obwo buliwo nokyofena tuli mu kateebe tuli buzibu bw'amaanyi tulina oddisabira lino eggwanga kale katumalize ono olunaku olwaleero kanso Tegusuulwa Innocent gwe tubadde naye olunaku olwaleero saba tukwebaza olw'obubaka obwo era tukirize twagalize ebirungi byereere bannaffe abanakawa kitambula kitya tikine tabu bali bulungi mwe tuli tutereeza buli kimu kyonna amiina kale katugende mbadde ne Atlas kwali awo ku kamera musajja wa trendi ate nange Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwa Nikombozi mu UG akkiriza twagaliza akaseera akalungi weraba